Nze keri nakyukira mu kkomera abazadde bange bannemererwa chairman n'alemwa poliisi n'eremwa ne bansindika mu pulizoni bansindikira yani muzadde wange tewali bakusindikira tebaziba misango banno bosangayo eyo kwoyonoonekerayo nnyo kati olaba navaayo nenvaayo n'ebigambo nga bino njagala mukkirize nti omuntu akyuka njagala nnyo okubeera ku sayidi yo yalemereddwa kubanga lwakya lumu nga nange nemereddwa senga nali mugagga senga ffe tetulina bamulekwa ku kkubo kubanga ogenda muzikiti babyogera naye ebikolwa bitono ebigambo bingi neŋŋamba nze senga nze yali imaamu oyo senga mbagamba ekyokukola lwakuba nze bampita muyaaye okiwulira oli ayitibwa imaamu nze mpitibwa muyaaye naye nze ŋŋamba imaamu tokola kintu ekyo muyite mugambe ezo empale tosobola wasizaamu muwala wange genda okyuse empale nkuwe muwala wange naye tomugamba nti gwe ekisiraani gwe yazaala muntu n'oyo gw'ozadde asoofuuka ekisiraani. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutugu talent kwe tuli embeera ya kisiibo swawumo mwezi guno baguyita mwezi gwa Ramadhan gwina amannya ag'enjawulo mbeera nyingi eziba mu mwezi guno Katonda asaasiriramu abantu ebisinga obungi baba bakola singa oba nga weenenyeze eri amazambi especially aga matinitini tulina okuyitiza okuba nga tusaddako olw'ensonga embeera oba empeera zaamu Katonda azikubisaamu emirundi mingi. Omwezi guno gwogerwako ng'omwezi Katonda wakwatira sitaani bagiyita shaitaani n'agisiba ku njegere nti embeera z'abantu abasinga obungi zikendeera n'omuntu akola ebibi nga bingi nnyo ebimu bikendeeramu abamu babiviirako ddala Ramadhan agenda okuggwako ng'omuntu akyuse. So it's a holy month. Nze Sonko Muhammad tongere bajukiza ntikola airport pickups oba okoma okuvigwanga okuva mawanga amalala ng'oyingira wano mu Uganda. If you book with us or with me osobola okuba ate ng'otambula bulungi nange nenkuvuga from the airport paka ewaka ewammwe ku mulyango. Betty Star Channel Video Studio ku nsonga y'ebyokunyirira ali mu kibuga Kampala. Namba z'olaba ku bifaananyi by'olabako ebifaananyi bya saloon kubira Betty obeere ng'okwatagana naye bulambalamba ku nsonga y'ebyokunyirira makeup omulembe kutimba ku mukolo gwo bwe bityo. Ndine muganda wange gonosibo muri osuso kubeera nga tubeera kwa ni Arakeli yita Arakeli mpozi amanya gagandala gwani Ashraf Kibuka bakibuka baba mpozi bedira kibamamba bandiga nno bandiga mwe abasejjajja mmwe abendiga wagawulira buli muntu abako nekkomo ezempewo ziraba nga ogambe nti Katonda akwata malayika embi n'azisiba mu kiseera ky'okubeera nga sitaani kiseera ky'okubeera nga tuyingidde mwezi gwa Ramadhan gwe mwezi omuntu yenna oba ekitonde kyenna mmwe kye mutamanyi nti n'ebibira biba biguwa ekitiibwa kubanga ebiseera ebisinga ebibi bitambula mu kiro. So eddaku wetugirya tusalewo okusiba okwenenya kw'ebyo ebibi ebisinga kuba fenna almost tusobezza ensi eno tukimanyi mitima gyaffe lwakuba tuwakanya muntu nula. Nenze kyemanyi nti newotunula boti nze nsobola okumanya okuwakanako naye tosobola kuwakanya mwezi guno kuba ne sitaani tasobola kuguwakanya musibe. Era gwe golaba akola ebibi omanya alimu ekiyumba kye just ire kye kiyumba kitambula naye talina buyinza akadde kano akadde ka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeera nga tukendereza ku ebyo bye twasobye ensi eno tugisobezza nnyo. Olina by'omanyi nti ddala hawa nasobya ng'oyinza okugamba naye nasobya ekintu gwe ne Katonda ansonyiwa naggwe Arakeli nze Keri saasobya muntu yonna nasobya nsi. Nsi namba kitegeeza wasobya ekintu kinene nnyo oba obadde osobya binene nnyo gwatudde wano wofuna obuzibu ne bigenda ku mawulire bagamba yafunye obuzibu naye
yabufunye mu ngeri bweti ne bweti wabula tebagamba nze omu bagamba abayaaye ekitegeera wabula nze sinakajja nkyuke ate sinze nekyusa wabula ekyankyusa kye kino kyenkyalemeddeko nasibwako by the way naye abasinga bagamba ekkomera ntaana kituufu true ntaana kubanga era obeera mu nsonda nnyanga oba ku kitanda kye ekitanda kyo kirina ensonda mmeka sirina ensonda nnyanga olabe ntaana nga keesi wabula nze kyemmanyi kiri kimu mu nsonda eyo kasita okkakkana n'osaba katonda akuwulira akuba abasinga bo baba balowooza katonda ogenda mulagira bulagizi si gwe wamulagira okutonda era gwe oli ku nsolo okuba yayagala obeerewo osobole okumanya amaanyi ge ate otendereza ebyo ebikolwa bye byewuunyisa gwe omuntu wakati essaawa zino eno nemala mufunayo omuntu ng'awunya akalwadde ka AIDS nga tebakyamira ddagala oyo omuntu oyo nkiwa aba ayonoonye bizinesi z'abantu nnyingi kyovola nti newe tufuna ekyamagero nti ffe tukyalina ekibi kyemabega tetukkiriza ffe abantu nti n'omwana newavayo n'agamba nti nze nsobola okukola eddagala oba nsobola okukwatako n'ono nkiwa tasobola kumala mwezi ng'akyali mu kifo ekyo kyalimu ne waba abeera kasasiro bajja kumulaga obulungi bamugje naye ate abangi tebajja kwagala ekyo kyakola so omwezi nga guno wetugutuulamu bwe tuti olowooza bingi kubanga sooka otwalemu akaseera ke wagaana enjala okukuluma emyaka emingi noba ng'olya ngamba mu mwaka guli omwezi gumu ng'olya wabula weefiirizeeyo mu guno omwezi ennaku 6 insha Allah nga akuwadde obuyinza ennaku 6 kale katugeze ennaku 6 kuba mulimu abasala 6 ne baga nti kati guno omwezi ngenda kukola bwenti process nyingi mbasiraamu wabula nze manye ekintu kimu kyokka ffe abasiraamu tuli ba mukisa okubanga katonda atumanyi nnyo kubanga ffe twasigaliza ebikolwa ebyo katonda bye yawandiika ebimu ku bitontome bye tulina okutambulirako ku nsi okusobola okubeera n'omwenkanonkano gutya nti ffe ng'abantu tutambulira nnyo ku byafaayo wabula eddiini ey'obuyisiraamu nakati ekyatambula n'obuyonjo obukkirizibwa katonda kuba katonda ne wooba gwe nenkukwata nenkukolera ekikopo ekyo nenkisanga mwala nga kikyafu nsanyuka kuba katonda ye yatonda emibiri gino gye tulimu golooza obeera kasasiro ye musobya oba gwe musobya arakeli okudda ku mwezi guno ogw'ekisiibo nga bwe guli osinga oyinza gunyonnyola otya omuntu amakulu agagulimu lwaki omuntu yalibadde asiba n'atamiisinga mwezi guno kuba guli gumu myezi 12 kati nkugamba buli lunaku olukya tomanyi oba onoozuukuka wabula ekyo nakyo kiri party of okusaba katonda naye ffenna tusinza katonda kyemmanyi kyenazuula nti okusinza kwaffe kuva ku maaso n'ebyo bye tulaba naye kizibu nnyo mu biro bino okuzuula omuntu omukkiriza n'omutima gwe gwonna kati essaawa zino mbannyonnyola abasiraamu bannange tuzaniya ey'obusiraamu manya empagi z'amateeka 12 nga bye bagamba Qur'ani simanyi nnyo Qur'ani naye ebitintini by'okwasaamu ebitintini ebyo biyitibwa mu kwolesebwa kubanga amazima gali nti gwandaba era gwenampuliriza kiba kizibu nnyo era kijja kuzibuwalira okukkiriza ebigambo bino naye nze kyemmanyi essaawa zino malayika za katonda zaateebwa mu nsi eno zeebugaana zikola birungi byokka nawe okola ekibi bikolera kirungi ekibi olikisasulira luvannyuma kuba ye yagamba nti mu birungi 100 byokola nja kukusasula ebirungi 100 obiba bibi 100 era birina kuba 100
kati abantu abasinga balowooza nti kanfe mpona obulamu bw'ensi eno wabula beerawo olindirira omwezi gwa Ramadhan otoole ku ebyo ebibi. Kwata mu nsawo isimu di silent ngene no kwata bukwasi waliyo nyige silent ngesimu tugende mu so kyengezaako baggula ku maaso ndi muto mu myaka ne mu ndabika nate nina okumanya n'okutegeera Katonda kweyamba. Omwezi guno ogwa Ramadhan nga bwe gutambula ye daaku futali bina makulu ki eri according okusaidiyo bantu ni arakeli ono murasta okuva mu ghetto wano obojja wane yekireka naye omwezi guno bwe gutuuka abantu ambakyuka ebiseera ebisinga obungi ekiralo yinzo sanga omuntu n'omujaji nga omulabi bulabi naye nga tomanyi kikiri mbongo obona mutima gwe n'obulamu bwe abutambuza atya so tuli arakeli mwamulabako kemabegera wano asira tuli naye twayawayamu kompola mpola daaku futali bina amakulu kusaidiyo arakeli bina amakulu mangi nnyo kubanga nze okulya daaku netegekera olunaku olw'enkeera nkijjamu ekyokuyiga kitya nti nakera nga nenywa caayi era enjala nennuma ssaawa 7 era nende ssaawa 2 era enjala nennuma 12 kitegeeza wendya nendya ekyo tekirina makulu wabula kanoonyereze ne mu butalya Katonda kwe yagamba kikyofunamu. Omuntu buli lw'omala eddakiika eziwera nga tolidde ng'olina ensonga kw'oyimiridde ensonga eyo ejja kuyimirira mu nsi eno paka kuba Katonda ajja kuba kusaidiyo. Naye omuntu buli lw'oyimirira ku nsonga ng'ogibuusabuusa okubuusabuusa okwo ogenda tutambula nako nga tokuvaamu wabula kwo kujja kukuvaamu kuba okubuusabuusa tekuwangaala mu bwongo bwa muntu nti daaku wenjirya mba newaddeyo omubiri gwange kijja ne sina kukomba ku kintu n'ekimu. Lwani lwa Katonda waffe oyo gwe tusinza. Lwaki anti tumulaga nti negino emibiri tusobola ogirumya mu mubiri ne mu mwoyo nga tusinza gwe omutonzi kubanga byonna bye twerabirako byewuunyisa gwe wabikola. Wabula kyensaba abasiraamu bannange njagala mbakutireyo akantu kamu. Lwaki twalondebwa amadiini gonna ku nsi eno? Twalondebwa lwa nsonga tukkiriza ng'era abalala enjawulo ntono nnyo mu ddiini endala ekituleetera okuba nga Katonda atumanyi era yatusindikira malayika ezo mu mwezi guno. Olw'ensonga ffe tukola ebintu ebikontana n'amateeka kale ebiragira amateeka okubeera mu nsaga aga Katonda kubanga Katonda ye alibeerawo mu ssanyu lyo mu bulamu bwo kasita oba ng'okkiriza ye ate ye yatonda omubiri ogwo n'akuwa omwoyo gw'omuntu tofa nnyo omubiri gusaanawo. Kati ogwo omubiri oguliisizza bangi balya naye bafa ne bavaawo. Naye nze sirya ndi mulamu ekyo kimpa ekyokuyiga nti ne wootalya obugumiikiriza buli kuyamba gye bujja. Buli kuyamba nti ekyo entanda y'omusiraamu omusiraamu empagi z'obusiraamu ziri 12 nti ne woobeera ng'oli mulwadde oli ku kitanda weebakira omukono ogwa ddyo osaale ng'osinza Allah kubanga aba akyakuwadde obusobozi obutunula n'obulowooza kuba amaanyi oba akyaligalina agakuzza engulu kuba ogwo omubiri yagutonda. Tosobola kuŋŋamba mbu alina ensonga ekuleka mu bulumi ku kitanda awatali kumanya na kutegeera tewakulina wabula nga ayagala olabire ku ebyo ebikwetoolodde amaaso go gazibukwe odde mu society omanye Katonda yaani kyalwana tumutegeere mu mwezi gwe guno tuleme okukola ebyo bye tukola mu myezi egisinga kyova yalondamu gumu. Awo nyini kw'ensonga Rakeli biki byinza tugambayo ngo bitumye enshoningira mu bimenya nti kino nekiri byomanyi nti kale nga gwo omuntu bana abantu bawangala nabo nga bibadde tebirekeka ne mu mwezi guno n'ogamba at least kansoke nkwatemu awo. Omanyi nze Keri teri muntu ku nsi gwe manyi Katonda era wemba mpa example ngamba abantu ffe abantu tulina endowooza eva ku maaso gaffe bye tulaba bye tulowooza nituteeka ku mutima kibi. Omutima nga gwo gulina endowooza yaagwo
Nze nabalayirira ne mbagamba nti mu nsonda eyo ensonda ennya gye nabagamba nayigayo bingi ebimu byo bye bino. Bukomera. Nze ntya Katonda okusinga omuntu yenna kuba gwe onfaanana oyiika omusaayi ne nze avaayo n'aŋŋamba Katonda wuuno. Oyo mba nja mutya kuba yamuzuula naye nze ngenda kukugamba Katonda aliwa ku nsi eno. Katonda ali mu kisa ky'olina. Katonda ali mu kwagala okukujjudde. Katonda ali mu mazima ago agakubugaanye. Katonda alimu olwo olulimi lw'olutukuvu. Katonda talina kibi kye yatonda ku nsi eno wabula yatuwa malayika ezitukuuma mu ebyo ebibi byasuubira ffe okukola nti ffe tulina okwegomba kw'amaaso gaffe. Essaawa zino tekuliiwo simanyina loje nagijja egamba nti seegomba ekyo kikazi ndi mwezi gwa Ramadani. Ekyo tandise okuyindola abakazi eyenja yenjinywa omuti bammeni nze ngunywa. Ne Ramadani wetuuka omuti osooka n'oguze. Muganda wange nagambe sina kyemanyi okuleka Katonda bino tuyiga biyige. We just learn everything what you see. Naye quote everything what you see. So werekereza mwezi guno gwa Ramadani omuti n'osooka oguze ebbali. Nkutte peeni tevaamu mukka wabula eno peeni endeetera okukulaminga ebyo bye neewunyiza mu muzikiti. Jjukira nze ninga mbega. Yajja okubega lwaki ku nsi kuno amadiini agasinga bagamba batukuvu nga Katonda tannabagamba. Katonda yagamba wabula ye Katonda yatonda ebifo ebitukuvu mu abatukuvu mugendeyo abagamba muli batukuvu. Alaba obutukuvu bwammwe kuba bulabikira mu bifo ebyo kyaki emizikiti kereziya era niyo tuba tufunye entalo mu ggwanga bye bifo byasooka okukuuma. Duka eri Katonda. Oyo Katonda ali mu no man's land. Teri atwala yate teri amutwala. Wabula naffe tulina okunoonya okumanya n'okutegeera eddiini gye tunenyezaamu bannaffe lwaki yagamba tuvunaananga munno omusango gwonna nga tonneetunuulira. Sooka weekubemu ttooki ddeeni osooka ojajinga oyo munno era ekyo kigenda eri baseeka muleme okutta esswala z'abo abangi nga mujajinga abaana abambadde damage muyite oli seeka oli imaamu nakirabako. Muyite omugambe gwe sebo ddala nsobola okuwa muwala wange n'omutwala ng'oli mu damage omuntu ategeera aba asobola okitegeera naye woyimirira n'ogamba shaitwani eyo nejja mu maaso ga Katonda ng'eyambadde bwotyo nedda neva mufo kyosembeza ate obogoba bugobi awo oba oggyewo kino Katonda kye yagamba jangu nga bw'olinze ye Katonda teyakutonda lugoye na lutya yatonda mubiri bino byonna bikolebwa ffe n'ate otumala obikola ate ne tulinyirira emibiri gya Katonda mu ebyo bye tukoze kati oyo gw'ogamba damage ye yagikola si ye yagikola wabula ziri bizinensi aye engoye tezisobola sigala mu maduuka nti abasiraamu baagobye damage kuba bazambala nga bwe banywa omwenge okitegeera wabula ffe abasiraamu mwasigalamu era ke kaseera kano emyoyo gino gibeeyoleke ffe ekiro bino ebiro bye tulimu kino emibiri mizaale naye ebitonde Katonda bye yatonda byaggwawo ffe tuzaalibwa buzaalibwa mumbulira ani yasookawo kufa abali ku nsi eno tewali tuli mu ngero naye lwaki naffe tetukola engero ezaffe ze tugenda okutereka mu nsi eno enensi kitabo kya Katonda lwakuba ffe twakola ekitabo kye tukwata enensi kitabo kya Katonda mwawandiika ebirungi bye yeggwe omwezi guno gwa Ramadani arakeri gwenjogerako buli omu alina embeera mw'abeera ali tuweewereko ekizampo gwe obanze nga bwe gutambula ogambe nabiwerekereza n'otugamba omuti abakazi obyewerako ekizampo naye bangi
bwobowerako example gye bali anja babyerekereza nga badde bagamba nti birekeka ne babirese obudde buno olowooza bwe kinatuukira okuggwako okuba nti tugenda myezi emirala abantu abasinga obungi tebaddeeyo mabega gwe mwennyini toddeeyo mabega onaasobola okutanga otambulirawo ng'ebisinga amazambi nga gakendedde kati nkugamba ebigambo bino tosobola kumanya muntu nga tannennyonnyolako nze ne wendi ennyonnyolako emirundi 1,000 sikiwo baba lintegeera wabula Katonda mmanyi nze keri nakyukira mu kkomera abazadde bange bannemererwa chairman n'alemwa poliisi n'eremwa ne bansindika mu prison bansindikira yani muzadde wange tewali bakusindikira tebaziba misango banno bosangayo eyo kwoyonoonekerayo nnyo kati olaba navaayo nenvaayo n'ebigambo nga bino njagala mukkirize nti omuntu akyuka ekyali kireeta ekyo kiri bwe kiti nze nategeera myezi 12 gye tuyitamu okuweza omwaka buli mwezi gulina malayika zaagwo ekyo nakitegeera nenkiteeka ebbali kyovula nasigala okubeera mu guno omwezi ebibi kyenkana ki bye tukoze ffe mbeera nnyo ku mawulire njagala nnyo okubeera ku sayidi yo yalemereddwa kubanga lwakyalumu nga nange nemereddwa senga nali mugagga senga ffe tetulina bamulekwa ku kkubo kubanga ogenda muzikiti babyogera naye ebikolwa bitono ebigambo bingi neŋŋamba nze senga nze yali imaamu oyo senga mbagamba ekyokukola lwakuba nze bampita muyaaye okiwulira oli ayitibwa imaamu nze mpitibwa muyaaye naye nze ŋŋamba imaamu tokola kintu ekyo muyite mugambe ezo empale tosobola wasizaamu muwala wange genda okyusa empale nkuwe muwala wange naye tomugamba nti gwe ekisiraani gwe yazaala muntu n'oyo gw'ozadde asoofuuka ekisiraani but the same time ne lwaki oyita omwana wa munne ekisiraani naye agende nga yetunuliranga ekisiraani weerabidde Katonda yagamba ye ekigambo kyoyogera kiba kyoyogera kiba chairman aliyo manju so essaawa zino ntudde mu office eno erina gitwala bamuyita ssentebe tulina wafande waffe Buulu tulina abakulu abatutwala naye nakkiriza nti tulina abakulu abatutwala ne sikkiriza muzadde wange nti ankulembere mu lugendo lw'ensi eno ate nenzikiriza abakulembeze abeeno batukulembere mpulira so kyensaba nze nalina last time nalina enviiri obutambi mubuyina omukyala gwe nina gwe nawasa obutambi mubulina agenze ku muzikiti yasiibye oyo omukyala yatunulira mbeera zange saamukaka nedda ku nsi kuno tosobola kukaka muntu kukola kintu omutima gwe ye Katonda we wabula gwe buli lw'omulaga nti olina okukola kino by force omubuza agenda kubulira ddala completely yafuka omubbi tolina kyakikolera ogenda mutta ogenda kuvunaanwa lwa nsonga walema omulaga amakubo amalungi mu bukkakkamu bwo wabula wamulaga amaanyi nalabye Seeka munnamagye eyasaazisizza Juma kale ejjo nga tusaala yasazisaako ne ku Juma last time wabula ayagala nnyo somesa ni mukambwe wamagye namuzzemu ebigambo 2 yagambye mujjayo amasimu mukwate vidiyo nasomesa Juma Juma yagambye mujjayo amasimu mukwate vidiyo webale ango reda amaze ali mu kusomesa natutte nnyo obudde bwange ndabe eddala enkyenjawulo kikyagenda okwogera kyesimanyi yatandise bw'ati n'agamba ani amanya empagi ez'obuyisiraamu ziri mmeka ne muddamu bwe nti nze ne mugamba ssebo mukono guguno nga bonna batidde kuba enjogera ayogeza amaanyi ate nze sitya kitonde kyonna kasita kiba nga kitegere kitategeera nkiviira kuba kiba kijja kundetera obuzibu abuziza Seeka nagambye Seeka empagi 5 ekituufu nabadde simanyi kyategeeza nti empagi z'obuyisiraamu empagi z'esswala namusomedde okuva ku subuhi
paka ku isha. Ngolo mwachi ekyo. Nze yaŋŋambye empagi teyanjawulidde. Waliwo empagi z'esswala n'ez'obuyisiraamu. Ate bagambye tandika empagi gwe n'otandika nti subuhi, duhuri. Zuhuri, asiri, magalubi. Nengena mu maaso. Wabula ate yannenyezza. Ate ne munenya. Kuba teyayawudde. Kati awo wengenda wembeera nga so watayawudde gwe n'omwa kyotegedde. Kati nze wembeera nze ng'omuvubuka wembeera nga nze siriimu kyanjawulo kyendi. Nandibadde ngenda n'obusungu obutadda mu muzikiti oluvannyuma lwa Seekooyo okunnyonnyola. Nandibadde nkyawa omuzikiti oluvannyuma lw'ebyo ebigambo bye yayogedde n'obukambwe kubanga tewaba mutabani w'abaana b'ozaala babawo. Awo oba ozze okuleeta okuyigiriza kwa Katonda tumanye ekyo kye tuba tutamanyi kuba ffe ekituleeta mu ssinzizo kumanya na kutegeera. Nze sijja kutegeera gwe imaamu gwani era nze saagala kumanya. Njagala okumanya ebigambo ebirungi ebikuvaamu bye ngenda okuzeeka mu famire yange. Njagala okumanya ogenda vaamu ebizimbe eggwanga Museveni by'anaasobola okuwulirizako kubanga ffenna tuwulira amawulire naye mulimu pati nze twetaaga enkulu buli omu. Si buli omu mbw agenda wulira amawulire. Kati gwe Seeka ojja kwagala nnyo owulira amawulire agakwatagana ku basiraamu so si gokka mangi. Niwe oba otegedde mangi lwaki gwe oyawula n'ogamba nti omusiraamu yalina oyiga kino ky'oba omanya nti ffenna tetwali basiraamu. Kale kangeze nze banzaala ndi musiraamu naye mwenna temwali basiraamu. Abasinga basiraamu kate ne bafuuka bayimaamu ne babuulira eggwanga netonenyanga muntu ku ekyo ekintu ky'otaateekawo. Ebisinga bakola bikole Katonda waffe yabikola. Wabula ate wabikola gwe saagala olowooze nti omuzikiti ogwo gulinako akakwati. Omuzikiti ogwo gw'abantu. Wabula kyensaba Seeka wallahi kino ngandayira kkiriza nti ffenna tuli wansi w'omutonzi waffe. Ate kkiriza mbu gw'oli wa mukisa okubeera ng'osobola okwogera mu bangi okutegeeza abo kye babadde batamanyi. Wabula omukisa ogwo gukwate nga peeni eno y'amaanyi w'owandiika ekigambo kigenda mu kkooti naye w'ogimenya bw'oti emenyeka nnafu. Naye w'ogikwata obulungi eno peeni esobola okugulira ekyapa esobola sayininga ku ceeke naye ate w'ogikwata bw'oti teba na mugaso kubanga oba tolina kyagikozesa. Ne Katonda wakutuwa nga peeni eno tukusaba Seeka imaamu yenna gy'oli bambi buno bubaka nkusaba somesa omuntu oyo n'obukkakkamu okuyigirizwa kanaafuna ogenda kweyagalira muze empeera z'ogenda okuba ng'ofuna eri Allah kubanga ye asiima ebyo by'oteeka mu mubiri gwe ogwali gwabula. Gwe ky'oba omanye n'ensi twabula twagisoobya dda ffe abazaale ebitonde ebyaggwawo. Tumalirize obudde bwa duhuli bwatuuse abantu balekerawo kagambo ki okubaagaliza swawumu ennungi. So basiraamu bannange mwenna gye muli eyo abatulaba n'abatuuliriza mbasaba ekisinga obukulu mu nsi eno tubeere n'okwagala mu mwezi guno. Byonna by'olowooleza neibawo n'oba oyina effutwa bannange wallahi yagaliza musiraamu munno ky'ogenda okuyoolamu mu mwezi guno gwa Ramadhaani kinene nnyo eri obulamu bwo era kizibu okuggibwawo nga wojjawo ssente gy'okoze. Kizibu okujjawo ng'obulamu bw'omuntu webukera ne buvaawo. Wabula musiraamu munnange nkwebaza wenna asobodde okukyennyikiramu era nkwebaza yenna asobodde okubeera ng'ofollowinga ensonga zino kuba mmanyi nze essaawa zino keri simanyi bameka bafollowinga nze. Wabula ono buli wantuuka mu maaso manya obwo bubaka nina okuba kuba Katonda yaŋŋamba tokwekangera ebyenkukoledde mu mazima n'obulamu. Era nange siriswala gwe n'oba ani okujja okumbuza ndi ready okuddamu nga wembyogedde kubanga biva ku mutima gwange. Insha Allah abampeere baraka abampeere ebirungi amazima. Office wetusinzidde okola program y'olunaku olwo. Office eno gye mulaba
tambuzako kamera wano olabe bye tukola. Abo bakulembeze ab'enjawulo, abo ne ttiimu zaffe ez'enjawulo kwegamba emirimu webale nnyo ate nga ekigambo ghetto mbadde njagala leero mu kinnyonnyokeko kubanga ssentebe lwaki tumuyita ssentebe bagamba akulembera abayaayi niye atutadde mu biti weebiti kubanga tusobola okwogera naye wabayo abasobola otuwuliriza mutufollowing mutunoonyerezeko mutukeko eno ghetto mugenda tutegeera amazima galiwa mu ghetto gye bayita ekibi Katonda gye yateeka ebirungi ebigambo ebifaanaganako weebityo biva ku Oboja ghetto youth ghetto youth get to teach others get to teach others kale tubadde ne Arakeli mbeera ya Swaumu Kisiibo atuwongera obagaliza ekisiibo ekirungi inshallah Allah bankumire ennaku zitambula bagamba nti ayama maadudati ennaku ntono olaba ng'ennyingi naye mbale bubazi era zo zitambula zigenda gwe wenna njagala ng'owulira oyagala kikutteko nkusaba ennamba y'omusajja ono era agisoma omusajja ono yasobola okumanya wendi kuba eno ensi nnene naye asobola okuntambuza musobola okumpulira ekinnuma kisobola okubako gwe kiruma eyo omulala wabula gwanjagadde likinga mu following osobola okundaba mu ngeri yonna nga wasobodde okuntuukako. Okay, kale nze Sonko Muhammad tongole bajuisa ntukola airport pickups atambuza abantu batusabuza abantu okuva ku saawe Entebbe pake wakako wammwe ku mulyango so bokoma okubebweru w'eggwanga atambula naffe ojja kubanga oli safe my dad sana Betty Start ne Betty Studio ku nsonga ebyokunyirira wekwate Betty enamba zo laba ku squeeze back zike ebifaananyi bya saluni oye Betty nkoze ne process face akayidu nakolale ku kamera tujja banga tukoma program za fendala. Assalamu alaikum. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu Noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 15.